Mbaniriza nateera yenze kanka kapita Saalongo ntakulakaawo. Wiiki eno mulabe nnyo vidiyo zaffe ne mutwagaza okubawa ekisinga. Na leero kino ky'amaanyi. Obadde okimanyi nti maama wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri aliko alinnya takisi. Bw'aba alina ky'agenda okukola kyonna alinnya takisi ate nga si mu bweyagalire. Obadde okimanyi nti gwe njogerako ye First Lady wa First President wa Uganda eyasooka. Obadde okimanyi nti omuzaano ono ekisinga okumulinnyisa takisi kugenda mu kkooti kwewozaako ku ttaka Ssekabaka Muteesa owookubiri yamulekera nga neeyali mubbako munene mugundiivu mukungu mu Mmengo. Obadde okimanyi nti omukyalo ono waasula ku lw'entebe ku kageeti oba ku kakomera waasula tewali yadde omumbowa akutta omugga amukuuma, yadde asikaali akutta akasaale akuuma ku geeti ya First Lady wa First President wa Uganda eyasooka. Ye obadde okimanyi nti asula ku tebuukye olw'emisango egimutuuse mu bulago nga gino gya ttaka ng'era abakungu abali Emmengo be bagimusuddemu. Ekinzirusizza okukola vidiyo eno nti njirina wano ssaawa eno n'obujulizi. Saagala onkwate bubi, vidiyo eno ngireeteddeko obujulizi. Kambeere nga nnyaniriza Mr. Jakana Sulaiman Nadduli asooka ababuuzeeko tulyoke tugende mu bikuuno bino. Vidiyo eno girabe ate omala ogisaasaanye. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange bwendi ntuuse. Ondeese misinde nnyo naye kankubadde nzijidde kuyiribayiriba. Sooka otubuuzeeko. Abatuwuliriza mu ngeri emu nga temo tulaba nsanyusa okubasisinkagana nate olunaku lw'olwaleero. Njagala okuba nti mpoola bannabuganda bannange n'okutwalira awamu bannayuganda ku nsonga ezitugattira awamu nga bulijjo abangi bwe babuuza nti ensonga za Buganda lwaki ozoogerako nnyo nga eggwanga erimu abaffe siteekeddwa kwogera kuwa ekyoli ndeka ate weewange nga yalabika obubi. Ate sinza kutereeza kyoli ng'ewange sirongoosezaayo. Bayibuli kye yatugamba nga Kristo yategeeza nti bwe nnaabanga mbuulira enjiri n'asookanga n'abaamunju. Olwaleero enjiri gye njogerako yakuzza kwa Bwakabaka bw'e Buganda mu ntabiro yaabwo, so si ggwe olw'empulira oba kitwayise instincts zikuwaaki nga ate si kituufu. Ono ye Sulaiman Jakana Nadduli, mutabani wa omusajja omugundiivu Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Mu mbeera eno nzize misinde Jakana kyekindeseza emisinde ssebo mbuulira. Omanyize bampita mpulira kakubye Saalongo kanka kapita mpulira wali kakubye ate bwe kakubirewo omusajja gwensubiramu ebigambo ebirungi era nzija misinde. Kiki ekyakusuziza teweebase? Ekyansuzizza seebase ze nnaku nga bbiri emabega bwe nagudde ku katambi nga Women's Day mu mwaka gwa 2020 guno gwe tulimu gwennyini ogubadde ogwakabasa nnyo ogutayinza kwerabirwa kubanga coronavirus assa abantu bangi ne kitambula amawanga gonna kyava mu kye tuyita epidemic ne kijja ne kifuuka pandemic. Mpulira kaakati mu mwaka guno kizibu kyakwerabira era sikakasa nti okujjako yali badde mu kkoma oyo abadde mu mbeera etategeerekeka abadde omulalu awo yekka yatayinza kujjukira mwaka guno. Naye mu kutambula kwange ne bwe twesindikira bu WhatsApp buno we nagwiridde ku mukolo ogwategekebwa ogwa Women's Day mu 2020 muno nempulira nga nennyise nnyo era kyampaliriza okugezaako okunoonya omuzaano oyo nkakaseeko okumusisinkagana nakato muka Ssekabaka Muteesa owookubiri azala Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri aliko. Bwe baamusoma nga ate bamwogeddeko n'ekitiibwa kye nga eyaliko First Lady kubanga Ssekabaka Muteesa yaliko Kabaka President wa Uganda okuva mu mwaka gwa 1963. Ofuna bulungi era tumubalanga President omubereberye. Kaakati bwe baamusomyeko mu kitiibwa kye ekyo
ne kinkuba enkyukwe nti bulijjo mu bazaana ba Ssekabaka Muteesa wakyaliwo omulamu. A number of cultural leaders that have honored our invitation. But I wish to begin with the First Lady of the First President of the Republic of Uganda, Omuzaana Margaret Nakato. She was the wife of Sir Edward Muteesa. Mama, please stand up for a great recognition. And thank you so much for honoring our invitation. I'm sure the President and the First Lady will organize some dinner time so that you can interact more together. Nekyewuunyiriza ddala ne ŋŋamba nti okuva mu 1993 okudda ku Obwakabaka ye nga simuwulirangako ne mu ebyo bye tubadde nga tubala nti yafa dda mu abo tewakyali waaliwo ne ndaba ng'obuswavu bw'amaanyi ennyo obwolekedde Obwakabaka bw'e Buganda era obuswavu bw'amaanyi nnyo obwolekedde Obuganda bwo bwennyini okubanga omuzaana wa Ssekabaka Muteesa akyaliwo omulamu ng'ate tumwogerako ng'ataliiwo. Ekyokubiri ye bwe bulamu bwe okukakasa nti Abaganda batono kuba mbadde nga mu research za Buganda ne kitange ku byo byansomesezza mbadde sikiwulirangako nti omuzaana oyo mulamu naye nakirabidde ku Women's Day ne ŋŋamba nti akijja kunforcinga ngezeko okumunoonya tuwayeemu Obwakabaka abusisinkaganya atya naye mu ebyo ebibadde bitambula ki ekindeese wano njagala ntegeeza Obuganda n'Obwakabaka bwakwo nti waliwo ensobi eyo yeeriwa omuzaana oyo okubanga mulamu ng'Obuganda tebumumanyi omuzaana oyo okubanga mulamu ng'ali mu mbeera gye nnamusisinkaganyemu wamusisinkanyeko ate nalize wano nga sinnamulaba saalize nze mbadde mmanyi nti bonna oba waali mulamu teke emyaka 72 egibukadde ye waali mpulira njagala okutegeeza Obwakabaka bw'e Buganda ekisinze okututta kibadde ekintu kimu kwe kukakasa emuzungu yayogerako ebisatu bino kyetwogerako ekituyita tradition kyetwogerako nga kituyita norms kyetwogerako ne kitwogerako nga culture eyeetongoledde ejjudde kaakati bw'otunuulira ebintu ebyo ebisatu Buganda yabisuula tewakyaliwo nnono tewakyaliwo okugoberera kwa buwangwa tewakyaliwo okugoberera kwa buwangwa bwaffe bwe twali badde tugamba nti cultures within enkola gye twalese ey'obugoberezi oba nfuna bulungi kaakati awo twabulira ddala Obwakabaka bw'e Buganda ne busigala nga busattulukuse naye ate kino kinnaku nnyo okusisinkagana nga Obwakabaka bw'e Buganda obwaddizibwa mu 93 Kabaka yatuula ku Namulondo so nga ate ebigobererwa byasigala teyagenda nabyo kaakati we tuli olwaleero Obuganda bwasigala bwereere so nga ate Ssaabasajja Kabaka waali n'abo abamuli ku lusegere tebagezezzaako mulaga kiki ekiteekeddwa kukolebwa Obwakabaka bulyoke butambule mu nkola yabwo enkadde mu layini 3 okutunuulira obuwangwa butambula butya era tubugoberera tutya okutunuulira administration kyetwalibadde tuyita obuweereza mu Bwakabaka bw'e Buganda butambula butya ekyokusatu ku kyo zennono ezejjuliridde ddala oba mpulira bulungi kwe kuva obulombolombo byebintu ebyo bisatu kaakati ebintu ebyo mu Bwakabaka bw'e Buganda kyesinnaba kutegeera ddiini y'ebigobye Bwakabaka babutuddemu kutategeera kiki beetisse kyo ki kaakati awo akabasa bwe nalabeka vidiyo kali n'enkubwa enkyukwe era natuuka ne ŋŋamba nti ensi eno bwefaanagana ddala ani anaamanyikibwa Bayibuli yasoma ebigambo bino nti ekyo kiwali mu biseera ebikadde tekiri kufuula mujja mu biseera biriwo n'enkakasa nti yennyukuta bali gye bagoberedde naye ng'ate mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda n'obuweereza si bwe guli onfuna bulungi kaakati Namasole y'abaazaala Kabaka oba ye maama wa Kabaka abaaliko mu budde obwo omuzaana ono Nakato Margaret ow'emyaka 72 muzaana wa Ssekabaka Muteesa mu bakyala ba Ssekabaka Muteesa asigaddewo omu naye ate kyannaku okukakasa mu mbeera gy'alimu ng'Oweekitiibwa Sir Muteesa and Sir Ronald Muwenda Mutebi owookubiri waali nga mulamu nga maama w'omuto waali
mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda Namasole tuba n'omu azaala kabaka abaatuddeko era yenna mulonda abaajeetisse kye kimuwese ekitiibwa kiri naye ate tulina enkola eno yajja mu mwaka gwa 1941 eyava ku Namasole yali ewa Ssekabaka Daudi Chwa ng'amaze okufa. Eddiini yasassika olwa Namasole oyo okukakasa nti agenda kuddamu afumbirwe ng'ate ne Ssekabaka Daudi Chwa amaze okufa asikiddwa mutabani we Muteesa II. Onfuna bulungi wa oba onfuna bulungi ekkanisa oba ekkereziya yamukkiriza ng'era ekkirizamu ekyo okuddamu kw'okufumbirwa Abaganda ne bakuba emmeeza ekyo tekiyinza kubeera mu mpisa y'obwakabaka tetuyinza kutambula bwe tutyo era kyawaliza Katikkiro eyaliko okubanga yafuluma Oweekitiibwa Ernest Wamala n'adda mu bigere nga beeronze kaakati kyateekawo political turmoil mu buweereza bw'obwakabaka bw'e Buganda ku incident eyaliwo era Ekereziya yaddirira emabega lw'obukkiriza kubanga abantu baatunuulira nti eddiini eri eringezza okujja okusatula enkola y'obwakabaka naye baatuuza enkiiko ezaavaamu bye njagala okubategeeza nga incident y'emu eriwo olwaleero egayaliriddwa abali emmengo bwe baamala okukitegeera baatuuza olukiiko olw'omunda ne basalawo nti kabaka bw'abanga waakufa ng'anaakola eddaame lye kabaka oyo alaamenga ku bintu bino bisatu Namasole abaaliwo ye gw'aba ayagadde ataavengamu kabaka azaalibwa kabaka anaatuulako akkirizibwa okuddamu okufumbirwa nga kiriwandikiddwa kabaka oyo mu kiraamo kye onfuna bulungi bakkiriziganya ku nsonga ey'okubiri nti Namasole oyo anaabanga buyinza bwa kabaka abaaliko okumulabirira mpaka lwalifa kakufune bulungi mu ddaame Ssekabaka lyalina okuleka libaamu nti abakabaka mu budde obwo nti abakabaka mu budde obwo nti omukyala gw'abadde alinawo gwe bayita omuzaana Namasole alina okuddamu okufumbirwa no otegedde bubi incident eno bwe yaliwo njikuddira mu bulungi Ssekabaka Daudi Chwa yafa mu 29 wonfuna bulungi kaakati bw'amala okufa asikibwa Daudi ani kabaka Muteesa owookubiri azaala Mutebi ono gwe twogerako onfuna bulungi kaakati incident ya Namasole eri yali azaala Daudi yali azaala ono aliko onfuna bulungi Ronald Mutebi owookubiri maama we gwe tugamba ani jajjawe gwe tugamba yali azaala oli yasikira Daudi Chwa oba onfuna bulungi kaakati bw'amala okubeerawo nga Ssekabaka Daudi Chwa akisizza omukono maama Namasole ye yali azaala Ssekabaka Muteesa owookubiri azaala Mutebi ono yayagala okuddamu okufumbirwa oba onfuna bulungi onfunye bulungi kaakati Mutebi aba ayita oli jjajjaawe onfuna omukyala kaakati awo akabasa we kajjira wakati w'Ekereziya n'Abaganda okukakasa nti kabaka mukyala we nga Namasole azaala kabaka aliko tayinza kudda mu ddya lyakubiri tekibeerangamu mu bwakabaka bw'e Buganda so nga ate Ekereziya ekakasa nti alina okufumbirwa tayinza kubeerawo awo bw'atyo olukiiko olwatula lwe mbadde ntukako lwafulumya ebigambo bye nkugamba lwamala okutuusa ne birongoosa ensonga zino ne lusalawo nti kabaka mu kiraamo kye y'anaasalangawo obuyinza busigale mu ye okusalawo tutegeeza nti Namasole n'abazaana abasigalidde banaabanga baddembe okufumbirwa okufa kwange nga kumaze okuntuukako okwo okusalawo okubeera mu kiraamo kya Ssekabaka oba kabaka nga akyaliwo n'akiwandika oluvannyuma lw'okufa kwe kisomebwa eri Abaganda ne babuyinza ne bateekawo ensonga ey'okubiri kabaka bw'anaabanga alemereddwa mu nsonga ezinaabaawo ku ekyo olukiiko lw'Emmengo lunaasalangawo okusinziza ku mateeka nga geebuuziriddwako tekijja kubanga kyabalangira n'abambejja oba onfuna bulungi n'abataka ab'obusolya kyabasukka basalewo ku oyo Namasole either addamu okufumbirwa oba nedda wamu n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ensonga ey'okusatu gye mbadde nkoonako yeeriwa baatulwa ne bateekamu akawaayiro kano ne bagamba nti kino kyokka tekijja kuba ku Namasole yekka n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abasigalidde tubateeke mu nkole neegamba nti bajja kutunulwangamu obwa Namasole butambule nga Namasole omukulu amaze okufa
kembadde nsinga okwetaagamu abaganda bakategeera obukulu bwa Namasole Nakato gwe twatunuulidde Margaret ng'atunuuliddwa ng'ate ekitagasa mu Bwakabaka bw'e Buganda. Opulira bulungi bwe namusisinkaganye nze n'amaziga gampiseemu kubanga enkola y'Obwakabaka oyo bw'abanga yali muka Ssekabaka Muteesa ng'abakyala abasigalidde bamaze okufa Ssaabasajja Kabaka ava mu layini ya oba muzzukulu wa Kisosonkole naye ono asigala nga maama we oba nfuna bulungi naye bali bonna bafudde baweddewo ono ekitiibwa ky'obwa Namasole kye tugamba nti ekyokubikkibwa mu lulimi Oluganda Namasole baba bamuyita mubikke aba atutte ekitiibwa ky'abali gwe mwova kuzaalira ddala naye asigala nga maama wo kubanga wano mu lulimi Oluganda lutugamba nti buli ava lugamba lutya nti ebukojja tekuva wa lubo buli avayo abeera maama wo bonfuna bulungi kaakati na bino bwe tubitunuulira mu nkola y'Obwakabaka olwaleero n'empisa yaabo maama Margaret Nakatooli maama wa Buganda ajjudde nga mu incident yagwawo mu mwaka gwa 1941 ye yakoze nga kino olukiiko lwa Buganda okutuula okumugattako bino ebyo bitwogerako olwaleero kaakati Buganda bwe bayamusuula abeetolodde Ssaabasajja Kabaka baamukozesa ensobi ennene okukakasa nti oli maama ate ekyobwa Namasole obubikke mu Bwakabaka bw'e Buganda kitegeeza ki nti azaala olwaleero w'ekitiibwa Kabaka gwe tulina amagulu nnyondo tuutyo Ssaabasajja Kabaka ompulira bulungi Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'aba mufuuba nga baweddewo ku bazaana ba Ssaabasajja Kabaka bwe yali alina abaazaala n'abataazaala tubakakasa ku ekyo ekitiibwa eky'obwakuba Namasole omubikke asigalawo nga maama wo kiba kitegeeza nti oyo yenna yali muka Kabaka oba yali maama wo bw'aba nga akyali mulamu Ssaabasajja Kabaka tumubala nga akyafukamira ompulira bulungi Kabaka tumubala nga akyakola ki ng'akyakka ku mavivi kubanga mu Bwakabaka bw'e Buganda Kabaka afukamira nnyina yekka akuba Abaganda bakategedde bulungi kakati bwe ntunuulira kino afukamirira maama we yennyini oba n'abakyala bonna abaali Abakabaka bonna babeera bannyina be bamaama be bannyokobe ono waali yes waali ate yafumbirwa eri Ssekabaka Muteesa Nampeta era ebintu baabiwaayo ewaabwe onfuna bulungi kaakati wano mu Bwakabaka abeetuludde Ssaabasajja Kabaka tebakimulaze ennono bagisudde kyova nagambye nazze wano ku lwa nnono obuwangwa n'obulombolombo tubugoberere kyensinga okwagala okusimbako essira nze ate abaddeyo Jakano oli bamuyita bate Namasole omubikke Namasole omubikke lwaki tumuwa ekitiibwa ekyo mu mwaka gwa 1949 bye bintu bye baawandikawo nga dialogues mu kutereeza incident ya Namasole eyali azaala kye tuyita Muteesa owookubiri azaala Ssaabasajja Kabaka aliko kubanga naye yali addayo mu bufumbo ng'ate yavaamu Kabaka agenda asikidde Namulondo Obuganda ne busasika lw'ekyo eyo incident bwejja bino byenkusomera mwe baabiteeseza mengo tebiriyo babimanyi kaakati wano ono gwe nasinkaganye yali mukassadda Edward Muteesa owookubiri aba akyasigadde nga maama wa Kabaka nkyenjagala okumanya wamusanze mu mbeera ki mbi nnyo teyogerekekako kubanga ate oyo ginnyinnyonnyole muntegere kuba embeera embi ekisooka ali demoralized mu kitiibwa kye nga maama Naabagereka w'Obwakabaka bw'e Buganda Namasole oba nfuna bulungi naye nga sinnaba kutuuka ku ekyo mbadde njagala ndaga obukulu bw'oyo kubeerawo kwe nga tusinzira ku ndagaano eyakolebwa mu mwaka gwa 1941 onfuna bulungi ku incident ya Namasole eri okuddamu okufumbirwa kaakati mu ebyo ebyayisibwa obulabirizi bwe bwateekebwa mu Ssaabalangira gwe babayita Ssaabalangira onfuna bulungi oyo omu mu ndagaano eyo kyanalabiranga abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ne Namasole abasigaddewo olw'okuba nti aba direct ku mwana we oli gwazaala atudde ku Namulondo oyo baamutengula ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yennyini analabiranga maama we analabiranga abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abaaliko abeera Ssaabalangira ekitiibwa ekyo baakimuwa n'obuvunaanyizibwa okulabira abakyala abazaana ba Ssaabasajja Kabaka
Kaakati ow'okubiri gwe bassaako ekyo yaliwa mu kulabira omuntu oyo abo abazaana yo yalinga atunula mu nkuluze ya Ssaabasajja Kabaka era agirabirira gye wannyonnyola luli yes. Kaakati enkuluze ya Ssaabasajja Kabaka waaba newenkuluze waakulaki waaba obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abantu abo baabo bagattako ababiri era mu kuyisa kw'ebiranga ebyo ebiteeso ebyo bagamba nti okukuuma bali obutayisibwamu maaso Nnaabagereka w'Obwakabaka bw'e Buganda olwaleero nga gwe tulina ayabeera omukyala wa Ssaabasajja Kabaka Maama Najjinda waali olwaleero ekitiibwa kye kikula ng'ate ono omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka amaze kufa. Mpulira onfuna bulungi funa kaakati awo kye njagala bategeere kyekiriwa nti okubeerawo kwa Maama Margaret Nakatooli nga yawasibwa Ssekabaka Daudi ani Muteesa owookubiri azaala Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okubeerawo kwe ekitiibwa kye kiba kisinga Maama Najjinda. Ebyo biwandiike era babimanyi. Kyekindeese okukakasa nti bwe twasuula ennono ne tusuula obuwangwa ne tusuula n'obulombolombo bino bye tusisinkaganye kaakati abali emmengo bagobeera birala ate n'ebiteekeddwa okukolebwa biki ekitiibwa ky'oli abonaabona kati nkugambye ekyono Maama Najjinda kubanga nayo bamugamba nti akula oluvannyuma lw'abali okubanga bafudde okufuna ekitiibwa ekijjudde kyekisigalirawo okukakasa nti ne Ssaabasajja Kabaka maama oli bw'aba waali asigala akyabaliwa mu bufakamira kubanga abawuwe bwa maama we bonfuna bulungi kyekiteekwawo kiri kye bayita obwannamasolo obubikke mu Bwakabaka bw'e Buganda butegeeza ki kaakati oli tumbalanga Namasolo omubikke lw'ensonga nti si ye yavaamu eyasika naye ate yali mukyala wa Ssekabaka Muteesa owookubiri abeera maama wa Kabaka aliko akabaganda njagala bakategere buki bulungi baleme kiyisaamu maaso naye atuuka atya okuba mu mbeera gy'alimu nga ne wakati wali bakuumi ye yeggulira geeti ye njagala bawulira kino kya Buganda teriyo bambowa uliriza njagala bawuliza akantu kano bulungi nabo bansaire ku magezi olwairo Ssekabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yatulaga Ssemakookiro nga ye musika bw'amala okutulaga Ssemakookiro nga ye musika Obuganda bwakuba engalo ne bwerabira nti ate Kabaka talaga Kabaka onfuna bulungi abataka b'obusolya gwe mulimu gwabwe okukakasa batunula mu njuuki etegedde ennono obulombolombo n'obuwangwa oyo Kabaka anasobola okutegeera Abaganda onfuna bulungi kaakati Ssemakookiro baba basazeewo ne bagamba nti ajja kuba Kabaka jjukira nti ennyumba ya Ssekabaka Muteesa yekyasinza okuvaamu Obwakabaka obuwanvu oba onfuna bulungi era n'abafuze ku bbanga eppanvu nga bw'olaba Ssaabasajja Kabaka bwafugidde ebbanga eppanvu teri Kabaka yabufugidde baliwo bafudde 45 47 32 oba onfuna bulungi kaakati Ssemakookiro bw'anaamala okusika ddala kiri wase abazaana bano abalabadde aba Ssaabasajja Kabaka nga azaala Jjunju mutabani omukulu Ssemakookiro amuyiseemu amaaso kuba si maama we kikola amakulu tekikola amakulu abo bonna bwe batyo bagenda okufaanagana nti kino kikuba Obwakabaka n'Obuganda wamu okukakasa nti maama oli akyaliwo ng'ate Ssaabasajja Kabaka mu nkola y'Obwakabaka bw'e Buganda afukaamirira nnyina. Bayibuli yatusomera ebigambo bino nti omwana taasalenge musango gwa kitaawe na nnyina oba onfuna bulungi kaakati olwaleero ebikolwa ebikoleddwa bali abeetodde Ssaabasajja bamuleetedde ekikolwa kino okusala omusango guno tutegeeza nti kitaawe Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa owookubiri yakola ensobi okuba n'omukyala we oli ng'omuzaana we onfuna bulungi abaffe Ssaabasajja ye Kabaka bw'anaakisa omukono Ssemakookiro anaakola ebintu ebyo byebimu banaamunenya tebasobola kumunenya kubanga obulombolombo ennono n'ebidala tebigobereddwa njagala kumanya kaakati wano lwaki ndeese ekigambo kino nga nsaba mwetowaze obusemberayo ddala Abaganda tutandika otutunuulira Obwakabaka bwaffe n'Obwakabaka bwannyini obutuddemu layini essatu abataka ab'obusolya Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja tutandika okuba nga tubayambako nga ffe Abaganda abali ebbali naye Ssaabasajja Kabaka alinza okuba nga waali
olwairo ali handcuffed and shackled emikono gino misibe enjegere n'emagulu naye nga talina bwakyogera kubanga abe mwetulodde otutuuka okubanga Ssaabasajja Kabaka maama we asobola okulabika bw'atyo mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda kirabikira ddala nga emikono gye migatte n'amagulu ng'ali ku kandooya ke tutalaba abaffe tuzukuke nga ffe Abaganda tugezeko okuyamba ku Ssaabasajja Kabaka kubanga ekikolwa olwaliro ekitambula ennono ye yasuulibwa kiba kitegeeza ki nti bwe nalabye ku maama oli n'ennaku gy'alimu n'obusungu alinnya takisi okakasa yes okuva ewo wali eri twagenze ku Lwentebe alinnya takisi okutambula okugoba ebibye nga ne mwabo abamuyisa obubi bamale ate be bali mu kutunda ettaka gya bbali yamuwa Jakala kasoke ensimbe wakati maama wa Kabaka yes alinnya takisi n'alinnya takisi weebale nnyo takisi nfudde n'agenda awoza emisango gye gy'ettaka naye ng'abali Mmengo batudde abatalinaako na luse lwonna mu Bwakabaka sokole ayina n'emisango gy'ettaka egy'ettaka bamale yennyini byadda ntegeeza ebigambo byo nga maze okumutuukira n'obuswavu buno mpulira nanga nti nenya na takisi nno goba okyali awo ogenda okwoza emisango egyo naye ababba ettaka lyange ate ye male kiwalabye ate eryampeebwa Ssekabaka Muteesa II mwebyo ebisaagala ku nze omanyi saagala kusobya bigambo bya Buganda nga mwami wo bw'anaakuwa ettaka butereevu n'afa mwekyo nze engereza eno ku bantu beeno ne likubbibwako ate ab'ekika abakozi b'ab'ekika kyo ne bakutwala mu kooti weebale nnyo kaakati maama oyo Margaret Nakato aba ekitiibwa kye baakisambajja nga male otudde Mmengo omukyalo omuwase empeta era nga mugule omugule ewaabwe omugulu oyo kino nga kiswaza bula kaakati Obwakabaka bwe Buganda wewe buwemukira Jakana saagala olimbe saagala onnimbe saagala ekyo n'ekigambo kisiimuulirewo ddala gweolina abakuuma nze siina bankuuma kisiimuulirewo ddala nze nabagamba dda kkiriza obagaana ebyange bye nja okukuwa mba mbirinako obujulizi ekyokubiri looya teri ayogera bya nsimatto kituufu namba 3 mu Bwakabaka bw'e Buganda sinoonyaayo mugabo olwedde ngulimu ndi Muganda oba nfuna bulungi ogwo omugabo gumala okwogera ku bino okakasa nti kinkwatako bunaamala kuyika ndyoke manye nti olwa kitange nalumanya tosobola ate butaba Buganda wazaalibwa oli Muganda ndi Buganda kaakati bino ebijja bikolebwa bitwagala tulongoose ne Ssaabasajja Kabaka akola ensobi abantu bakikkirize baddeeko ku incident ya Ssekabaka Muteesa Mwani Mwanga biki ebyaliwo abantu bano abali mu Buganda eno njagala okubuuza byoyogerako tebabiraba si butabiraba kiki ekibatuusa mu mbeera nti omukyalo mu Bwakabaka bw'e Buganda bali abeetolodde Ssaabasajja bajja kumuvuunika buvuunisi ye interest eriwo Ssaabasajja Kabaka lwaki alina okufukaamirira akyaliwo ow'okufukamirira waalize nkugambye Namasole omubikke bw'atyo bwafaanagana ebitiibwa by'abali azaala Ssaabasajja Kabaka yennyini bw'amala okukisa omukono bijja bitambula ekimuteesako okugaa nti mubikke kubanga si abazaala Kabaka abaakola ki naye tekimugjaako kuba nti ate yali muka Kabaka Ssekabaka aliwo kaakati bino okubeerawo kw'oli maama Nakato Kabaka aba akyalina ow'okufukaamira kubanga abamaama we mu mpisa y'Obwakabaka nabo be baamussaako okuba nti balabira omukyalo oli abeera Ssaabalangira n'oyo bayita ow'enkuluze ya Ssaabasajja Kabaka kubanga abo be balabira omukyalo oyo lwaki ate abazaala Ssaabasajja Kabaka ateebwako ekitiibwa ky'obwannamasole bamugjamu lwa nsonga kubanga Kabaka y'abaamu omulabira direct oba nfuna bulungi kaakati ekitiibwa kiri ne bagattako ensonga egamba nti ekitiibwa gwe bayita Najjenda Naabagereka kinaakuzibwanga ne kijjuzibwa ng'abazaana bali bamaze okuggwaawo. Kankubuuze Jakana, ndaba Mmengo waliwo wentera okuyita
nga waliwo abakungu b'emmengo abayina emmotoka ezigula $1,300,000 Yes. nga bayitibwa nga bagenda oyitawo nga ffe ba zinkunye tulina kudda bbali omukungu ayitewo babawerekeza magye ogyeko ekyo kubawerekeza amagye emmotoka atuulamu omu ng'erimu omukuumi n'abamuvuga maama wa kabaka yalinnya takisi omukyalo oyo watuuse okulinnya takisi kwe teryamuliko n'obwakabaka bwamwerabe kubanga mwabo abalina okubaawo mu nkola entuufu abazaana ba Ssekabaka Muteesa baali badde abalamu be bali badde balina nyini mukolo omukulu kukuzaawo kwa Ssaabasajja Kabaka mu 93 abaganda nga muweebuuse nnyo tuweebuuse era n'obuswavu bungi naye ng'ate abali emmengo baga nti Bwakabaka babuteeka ku ntikko owaffe Mayiga twagala okubuuza ebigambo bino okusatulula okwo kwe kutwala Obwakabaka ku ntikko kubanga kino kyo kikugwamu ddala n'olaba bali n'obaleka ebbali ne mwetula Ssaabasajja okumubuuza bwe mutyo awo kiba kitulaga nti enju ya Ssekabaka Muteesa mwabo abagivaamu tewaliiwo nkolagana nuŋŋamu obwebolereze bungi mpulira bwe mutuukira okuboola maama oyo abali mu nju ddala nga mubodde maama naye ate abaana ba Muteesa bataali mu kiraamu abo bakyaliyo ddala kweri weetaaga question nnene awo okukakasa nti twagala kulongoosa Buganda Ssaabasajja Kabaka yennyini kati wano waalina okusitukirayo kubanga ate kitugasizza ddala ti Ssaabasajja Kabaka mukwate emikono gye misibe n'amagulu masibe kwaba abali emmengo bampanga Bamakubuya Bamale Bamayega ebika by'abantu abalinga abo benjogerako lwaki kubanga be babadde ba planners mu kusula kw'Obwakabaka nga bagisinzira mu mmengo mwennyini so nga tebabuzizza Ssaabasajja Kabaka n'okuteekako kw'okumufuuyira bisinde bitawaanya gw'omulaba nga muntu naye ng'ekimuugula kirala onfuna bulungi kubanga okwo kuugwa sikulabangako newankubadde wabaawo ensobi ate walibiko ensobi ze tubikkako Ssaabasajja Kabaka yali badde abisse ku nsobi ezo ezaakolebwa naye ng'ate onenya otya kubanga Bayibuli yakugamba omwana tassa musango gwa kitaawe na nnyoko kaakati wano kirabika nga Ssaabasajja Kabaka anenya Ssekabaka Muteesa kitaawe okubanga yaganza omukyalo oyo ng'omuzaana we bye twagala ebyo ne Ssemakokira atuuke mu Bwakabaka bannyina bano abato abazaana bo bwe badde nabo abayise bubi mpulira kaakati wano bwe twebuuliza abali emmengo omulimu gwammwe gweguliwo mpulira neetaaga okugumanya era muyambye ki Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka okutambula Obuganda busobole okuyimirirawo mpulira abaweereza abali emmengo ate musinze ku Ssaabasajja Kabaka amaanyi n'okusalawo kwe takyakulaba ne mu ngalo ze tekukyalimu tuyimba kitiibwa ky'Obwakabaka bwe Buganda so tukimba indirect kwaba bamwetoolodde mwe bakabaka abaffe ebyo tugenda kubimalawo tutya Jakana Sulaiman obuswavu we buli bw'amaanyi maama wa Kabaka okulinnya takisi nze bwe nalabye ku mukolo ogwo nze nkugambye natidde nnyo kakasa nti mu nsi mwali nga teddala gyali natidde nnyo kakasa nti mulamu nga n'emmengo temwogerako Jakana temuli cogonizinga nga situnabagenda mu birala nga okyatenda nga bwe bagamba batya ng'embuzi etenda endiga ekubiddwa enkuba mbuulira kiki kye tulina okukola kati kiki ekisobola okukolebwa mu mbeera eriwo Ssaabasajja Kabaka kwe kugezaako mutegeeza message eno n'abo ab'enju ya Ssekabaka Muteesa mwe bava n'abo abaana abeeboolereze betwogerako abava mu bazaana abo abatava mu layini y'emu ne Kabaka Mutebi mwava oba nfuna bulungi be baana abeeboolereze olwaleero tetutunuulidde ekyo kyabweboolereze tutunuulire baana ba Ssekabaka Muteesa be yazaala either mu bazaana oba mu abo abava mu Kabaka yennyini mwani mu Namasole aliwo azaala ono aliko Mutebi tuddemu tutunuulire oba tukole di addressing wawe twabulira baki abakoze ebintu ebyo mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'Obwakabaka weebuli era nga buyimiridde ekyo kimu abaffe w'ekitiibwa Katikkiro Mayiga
obaddewo kati olwaliro kikakasiddwa nti oli mubi ddala ebyo bwebanga bibadde bitambula mu bwakabaka bwe butyo nga naawe gy'oli osirise abafuuli ng'ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ye yakutuma okola ebyo gwe bw'otuse mu bwakabaka ate ennono obulombolombo obuwangwa empisa byonna bifudde buki bufi naye ng'ate obwakabaka weebuli kaakati bw'otunulya ekintu ekyo kigenda kuvaawo kitya nze nkubira mulanga guno kubanga abantu babiri kibakwatako era kibanyweza Ssekabaka Muteesa owookubiri ye first president atuulwa ku ntebe ezimbawo ekigambo Uganda bannayuganda bonna kibakakatako naye okusinga nju ya his excellent president kubanga president aliko olwaleero oli maama abalibwanga first lady eyasooka kaakati obuvunaanyizibwa bw'okutunuulira first lady neyatuwa foundation ya Uganda okubaawo nga president yasooka Muteesa owookubiri kikukakatako mutunuulya n'okumuggyayo omusembeza bwebanga Mmengo emwegaanyi ekyo kitiibwa akinira kyakumufiirako maama Janet Museveni oyo muganda wo aba muganda wo ddala lwaki muli mu lusolo gwanga lye lyawula kaakati naawe bw'olivaako n'owangaalawo abalijja okuyisaamu amaaso mu nkola y'emu kiswaza toola ku kyolina omuwe ate era omubbulule obwakabaka butambule ne Uganda okuba nga erikogonaizinga omuntu oyo Kristo yategeeza ebigambo bino bannammengo bibagwanidde yatugamba nti sajja kudibya mpisa ya nsi yadde ebyebikolwa ebyabannabbi wabula najja kulongoosa na kunyweza mpisa ya nsi n'ebyo bwannabbi oba nfuna bulungi kaakati mu likewise munyweze bunyweza nkola n'ennono obuweereza n'obulombolombo obw'obwakabaka bw'e Buganda omukyala maama Margaret Nakato abeera recognized n'okukakasa nti alabikako mu Baganda Obuganda bumutegere n'obwakabaka bumutegere kubanga gyali mawano mufuna bulungi incident y'okubiri nti Ssaabasajja Kabaka bamunaamutegeeza akatambi kano n'akalaba kimukwatako era kimukakatako kubanga Mayiga yalemwa dda oyo ye kabaka w'ebweru ate bw'oyisa mu bakitiibwa abalangira n'abambejja maaso ate ogenda kusigala oliriddawa kaakati ate maama Nakato naga Margaret mwamuleka ebbali kitiibwa kikyonoonya ngoga nti oyagala Ssaabasajja Kabaka ng'olugero Luganda lukugamba nti akuwera omwana akira nnakwagadde onfuna bulungi sooka olabirira oli otunuulira ono ekitiibwa ky'obwakabaka bw'e Buganda kifudde era kyakusambibwa era kisambiriddwa lwakuleka muntu oli omuzaana wa Ssekabaka Muteesa okutunula bw'atyo ng'ate Ssaabasajja Kabaka waali ebigambo bino mbyogeza gonjebwa aba afukamira oba nfuna bulungi maama oyo nga mulamu kaakati layini ebbiri zino ziteekeddwa okutunuulira zeetunulemu ekitiibwa ky'oli kimuweebwe aweebwe abakuumi aweebwe ku ssente alabika bubi mbeera ne gyalimu si nnungi va ku kubanga ye abadde mukyala mukozi ne yeetuusa we yeetuusizza naye ate bye yeetuusizzaako kiba kikolimu eri obwakabaka bw'e Buganda nga mutudde kiba kikolimu eri bannayuganda mwenna abalaba akatambi kano okukakasa nti maama oyo nga yali first lady ng'ate Muteesa mu bakabaka omunaana basinze okwagalibwa yakyasinze okuba nga ne bye yakola tebyogerekekako oba nfuna bulungi mwaba abaliwo abolwaliro bakyayogerwako n'abalina bali mu myoyo gya Buganda n'Abaganda Ssekabaka Muteesa owookubiri n'ekitiibwa n'okwagala kwa Mutebi aliko olwaleero Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo Cuucu Nantawetwa naye ekintu kya Nantawetwa kimuweebwa nga maama amaze kufa n'ekyo njagala Abaganda bakitegeere kakati maama Margaret wali baafudde ekigambo kya Nantawetwa kimuteekwako tekinaba mutuukako kakati bwe maama tannaba kufa aba awetwa kyo kibaita okufukamira kakati olwaleero asitukiremu atunuulire obwakabaka bwabeerawo ensobi ebiri mu nju ya Ssekabaka Muteesa muzitereeze kabaka aba n'abaana oba abalangira n'abambejja tetutegeeza bokka bazaalibwa oyo kabaka maama aba abazadde abaana ba kabaka bonna weebali naye kabaka yennyini azadde abaana bangi abalangira n'abambejja weebali naye si maamu omu
Obuganda bubawera okamingira bubaagala. Ekirigenda okubasuula ziri bampisa nga abataka b'obusuula bazitunudde naga nti tezijja kututwala mu maaso. Naye tudde ku nsonga yatuleese. Resolution ya kino ki kiteekeddwa okukolebwa? Ssaabasajja Kabaka mu bwetoowaze bwange siragira Kabaka asaba buki? Okusiima kwange osiime Ssaabasajja Kabaka. Maama oyo tumujje gy'ali akomewo. N'ebyo ebyamuteekwako nga bibye nga bwe walagira n'ogamba nti Daudi Okyenge Ssekabaka Muteesa wali mukwano gwe era yakuwa siyinza kujjako ne maama oli ettaka lye balimuddiza ery'Emakindye lye bamubbako bamale. Ekyokubiri ku kyo ekitiibwa kye kikomewo kubanga okubeerawo okwo tekusalirawo Ssekabaka Muteesa ku ebyo bye yaleka akoze oba omenya ndagaano nga Kabaka. Kale mu bwetoowaze bwange mu kwogera ebigambo bino sibireese lwebo Baganda bawuttaavu, mbireese eri abo Abaganda abategeevu. Sibireese mubalangira n'abambejja ate abakuba Obwakabaka bennyini ekigwo ku lw'ebigendo ebitali mu makulu. Sibireese ku abo ba administrators abali mu Mmengo abataagala Bwakabaka ate ne balaga ababwagala nti be babi. Mbireese ku abo abayawula Babiro kye bagamba nti abo bamukisa bawereddwa amagezi ag'obutegeevu munda ne kungulu. Abo be bigambo bino bye mbateekeddewo be bannannyini baabyo. Mbasaba mukkirize oba mugaane obuswavu weebuli naye twetaaga addressing y'Obwakabaka bw'e Buganda tuddeyo ku nkola nga tugobera ebisatu bye nasoose okumenya. Obulombolombo, ennono, obuwangwa n'empisa. Jakana Sulaiman kakati wano resolution esembayo ababiri bano bayinza obutafuna mawulire gano mangu. Waliwo benkowoola nalibadde nkowoola w'ekitiibwa taata wange Honorable Haji Nadduli omutegeeza ebigambo bino abituuse gye biteekeddwa okulaga naye Mmengo musibe era naye tebamulikologanizinga. Ekyokubiri si mukwano gwa Museveni guno ogw'oluyiiko, mukwano gwa Museveni ng'alina kyamugjamu. Nalibadde mutumya ebigambo bino ne biba nga byatuuse ku His Excellency the President. Naye ababiri abo nze sitaba mukwano gwabwe okuggyako ensi yo gweraba. Naye nga ye ate oli akumye omukwano kwono wankubadde Museveni tayagala Nadduli. Nfuna bulungi? Kaakati baki abateekeddwa okufunulira ebintu bino? Maama Nankabirwa mu Bwakabaka bw'e Buganda gwobadde Chief Whip ku side eri eya His Excellency the President kitegeeza omulaba. Bw'olaba ka video kano nkukakasa kamulage maama oli First Lady Margaret Nakato asobole okuvaayo era atunuulirwe. Onfuna bulungi? Agezeeko okulabibwa mu kitiibwa kye ekyokuba n'abakyala eyasooka mu Uganda. Ekyokubiri nga First Lady oyo atunuulirwe mu ebyo biteekeddwa okumuweebwa. N'otunuulira ono omukyala waffe atwala bamalaaya gwe nawudde boogerako ofuna bulungi n'aweebwa $5,000,000 naye ng'ate abali concerned mu ggwanga lino okuyimirira waate batunuuliddwa ttayo. Kiswazi abaffe obwo si bwe buweereza. Bayibuli kyegamba nti Kristo yategeeza ebigambo bino sajja kuweerezebwa najja kuweereza naye obuweereza bwange butambulira mu abo be bigwanidde abakkiriza. Njagala Obwakabaka bw'e Buganda buddemu bwetunulemu. No obuweereza bwa central government bwetunulemu. Tusitule omwami oyo mu kitiibwa kye kimuweebwe. Abaana ba His Excellency the President obawadde. Abaana b'Obote obawadde. Tewaliwo kwabo beevuma bukulembeze bwo kubanga obakimyeko ng'abaana bo. Ne maama ono mukimeko nga mukyala wo bwe yalibadde. Naye asembezebwe emmotoka emuweebwe nga ziwawa Bebekulu. Emmotoka emuweebwe mu biweerebwa abo abagwanidde. Abayimbi bangi obawadde naye maama oli talina kyalina. Afe ng'omutima gwe mumativu ku ekyo kye yateekawo ne kye yatandikawo n'ebbaawo. Gwe kye wasisinkagana mu 62. Oba nfuna bulungi? Kaakati awo okusaba kwange okusembayo kwekulwa njogedde ku Nankabirwa. Omuko w'embuga nkukoowoola. Yaliwa. Waliwo atali oli omufere. Waliwo ono omuko w'embuga ye yeemanyi. Era ye personal oba private secretary wa Ssaabasajja Kabaka. Nsaba ebigambo bino bituuse n'obwetoowaze n'okutegeeza baffe mu Bwakabaka bw'e Buganda nti obuswavu tubunaazeewo.
era tuyambe akkirize aleme kutunuulira nsobi zimugetegeezebwa mu matuuge. Enju ya kitaawo oba Ssekabaka Muteesa agitereeze mu baana abeebolereze mu ebyo byabaweebwa, era atereze n'ekyo eky'abaganda be ne bannyina be batambulire wamu Obwakabaka busobole okutunuulira ensonga eno ng'eteredde, kubanga kirinzi nkugambye bwe kiba kirabikidde awo kiba kitegeeza nti ne ku baana abeebolereze toyinza kuboola muzaana wa Ssaabasajja Kabaka n'oŋŋamba nti ate abaana abaava mu bazaana abo Obwakabaka bubalabawo. Naye abakwetoolodde bakuwabya ne bye bakussaamu si bituufu. Bulijjo wenkaayanira wano nti Ssaabasajja Kabaka abaana bano bentera okutemako oba okwogerako bamuwa Piritoni, naye waabike Piritoni alimu bisinde bitawaanya nga bwege malogo ne bamuteekamu ne Piritoni ow'otulo. Ssaabasajja Kabaka twalimu otokakooto buli lwagezaako simuka tutunulire Obwakabaka buyinza okutambula. Tuli ku Maaki etasesetulwa kigere nga bamwongera ka Piritoni. Lwaki ebyo weebiri? Nga Ssaabasajja Kabaka amatu agalina, Ssaabasajja Kabaka amaaso agalina, abaffe alaba oba talaba, awulira oba tawulira, naye amatu ge be bamwetoolodde n'amaaso baagamutwalako. Kati Ssaabasajja Kabaka muzibe. Wenkowulira Abaganda ffenna bwe tuba tusitukiramu tusitukiremu, tugezeeko okutaasa Ssaabasajja Kabaka, ekitiibwa ky'Obwakabaka kikomewo, empisa yeekomewo. Abaffe Ssaabalangira nkusaba busabi tuuse ebigambo bino mbwetoowaze, mukadde oli agezeeko okutunuulirwa, kubanga aba abalibwa maama wa Kabaka ajjudde. Ekitiibwa eky'obwannamasole omwebolereze oba omubikke kimugweko era kimukakateko abeerewo. Maama Najjenda ekitiibwa kyo mpisa eyaliwo mu mwaka gw'1941 kyakakasibwa mu bataka abaaliwo bwe baatuula okutereeza ebigambo bino. Ekitiibwa kyo kiyimirirawo nga mu bazaana ba Ssekabaka abaali waddewo oba afudde bamaze kuggwaawo, bwe baba nga baali bamanyikiddwa abatali baabyama gye yayitiranga. Oba nfuna bulungi? Kankuwule ku bantu abalala mutegeere nti Obwakabaka si bwakusaagirwako, naye mutuuse ensonga zino zitereezebwe, kubanga Mayiga ne Kiriikiye bwe baayingira mu Mmengo bajja na myoyo gya bibiina ennono ne bagisuula, bajja na myoyo gya kugamba ggwanga eryawamu eritaliimu nkola ya Bwakabaka. Ekyo tutunudde era tukiyisaako amaaso. Kyovula nti mu byonna ebibadde bikolebwa okwetaba Ssaabakooti, Ssaabanyala, okubakutulako Ssaabawokundi, bibadde we biri mu Mmengo ng'ababikola beebo, era nga balina gwe bayambako omukono ogwa ddyo ogw'omunda, the invisible hand. Bo babaddewo nga ba exhaust pipe mu kutuusa ebikolwa ebyo. Naye Obwakabaka si bwakuyiika. Obwakabaka bw'e Buganda omwoyo gumu n'emmeeme mu Katonda. Bw'abanga yatussaawo era n'ajja ng'atuzimba, tebugenda kukoma ku ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka aliko. Si kwe bugenda okukoma, tukyatambula. Njagala kutegeera Sulaiman yakana Nadduli, waliwo kyokoonyeemu wali ne sikifuna bulungi. Kyogereko. Eyali Ssekabaka Ssekabaka Muteesa yayina abaana. Yes. B'ogamba oba abalangira n'abambejja. Abalangira n'abambejja. Mu balangira n'abambejja tubamu n'ebiti bibiri. Abeebolereze be bava mu bazaana. Okay. Kati be bagamba abali mu layini be baba bava mu maama abazaala oba gwe tuyita Namasole. Oyo alivuddemu asise. Njagala kumanya. Naye ekiteekawo kiri eky'obwebolereze nti mu baana bali mu Bwakabaka bw'e Buganda abasinga baakitwala mu nkola kubanga ekyabasinga tebaategana wa gye kivudde. Eddiini yasinga okukiteekawo nti bw'ofumbirwa mu mpeta mu Bukatuliki owassa omukyalo omwo mu bubi ne mu bulungi kyekyaleeta okugamba nti naye abaana abeebolereze paka kufa. Naye si kyekyagamba nti mu beebolereze temuvaamu musika. It is impossible. Nkiraba. Abaddeyo ku nkola ya Ssekabaka Kimera yajja atya yali mwewolereze ate abava mu bano yabaliwa mpulira Obwakabaka tebutambula butambula kaakati kino ekyobweboleze kiva ku nkola ya ddiini okuyingiramu nti Kabaka aba n'eddiini kyennyini ekyo kyenjagala okubuuza yensibe yekireeta naye mbali abeebolereze bwe babaawo tekigamba nti si balangira n'abambejja abeebolereze ba Ssekabaka Muteesa
bebo bayogerako bo bali wakati abatali mu kiraamo bo be bavaayo bokka beeyogereko nti awa ndi mutaani wa Ssekabaka Muteesa bane ndi mulangira naye ate omutaka gwenjagala okuyita oba okkoowoola simba n'ab'obusolya obutaka mbuweereza njagala nnyo balondole enju yoyo yali ow'enkuluze wa Ssekabaka Muteesa abaana abo ateeka okubanga bamanyi kubanga lisiti aba nayo buli kabaka gy'aba akyadde ne bakyala be lisiti eyo aba nayo oba nfuna bulungi kaakati abaana abo bamanyikiddwa abeeboolereze mu layini ebyo abalangira n'abambejja ba Muteesa naye ate babooleddwa nnyo ate omusaayi gwennyini ogw'enju ya Ssaabasajja ogwali badde gubalabirira abo naye ng'ekibawatabula kiki be bano aba bayingiddemu ababayingiza mu biddirwe bitaliimu makulu ne beerabira ennono ne beerabira obuwangwa ne beerabira obulombolombo n'empisa abaffe Ssaabasajja Kabaka talina baana beebweru nammwe abatudde nga muli mu musaayi gwa Muteesa mwe muva nammwe mukakasa abaana ba Kabaka aliko olwaleero bw'anaafa babayise bubi mubasengaabe webale nnyo muddeyo mukole ekintu ekyo mukitereeze enju esobole okuba nga eri bumu n'abataka b'obusolya bafune amabbabanya gaddemu otunula mu nju eyo obwakabaka okusobola okutambula kubanga bunaakoonagana ne mutuuka mu tebyokufa ndere mu nyirya Katonda abataka bali bajja kuzira Ssemakookiro oba bayinza okuzibira ddala enju ya Muteesa ne bagiggalawo ne banoonya anaategeerekeka ne bagenda mu nju endala kaakati wano bino eby'obwereereza tubiggirewo ddala bonna babeera baana era baba balangira n'abambejja obutaba mu kiraamo tekibajjaako musaayi abaffe tumale kgenda mu DNA obwakabaka butandike kugamba nti ssebo Ssaabasajja Kabaka tusaba ffe abaana boogaana era booboola oba Ssaabasajja Kabaka tusaba abalangira n'abambejja bayogerako abali mu kiraamo bwe baba batunulako ku musaayi naffe batunuulire ekyo gavumenti ng'eyingiramu ebyo ebyaffe ebyobwakabaka ebyo tubiggalirewo ddala tebirina bye bizimbira tubiggirewo ddala talina mu makulu oba osinzira okuba omulanga ne Sulimaani kennyini mu Bayibuli yali ava mwani bakyanukule abakkiriza mu Bayibuli yes mweboolereze mukikebere bulungi njagala kwennyini osinzire okwo Sulaimaani okuba omulanga guno ng'ogjeeko ogwa Namasole guli kuba gwe ate tulina okuguteekako obwangu gwe gwa bwangu obw'ekitalo si gwa kulinda ne bano abaana bano okube nabwo omulanga baani ayina obbagira nakyo kyongere kitegeerekekwe guliba mu nju ya Ssaabasajja Kabaka yennyini abali abo ebbali yekennyini alina okunoonya omusaayi gwe ogw'oluganda lwe oguva mu Ssekabaka Muteesa owookubiri ogwo mulimu gwa Ssaabasajja Kabaka naye anaayamba ku ekyo yaliwa adde atunuulira oyo yali atwala ensawo enkuluze ya Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa n'oyo yaliko nga Ssaabalangira mu budde obwo obwa Ssekabaka Muteesa oba nfuna bulungi kaakati abo bamanyi abaana bano n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka gye bali babamanyi mu bitabo mwebali kubanga tebalina bikaji bajja kubibala balala era tusobola kubagaba guli musaayi gwe naye tuneebuuza akabuuzo kano oba nfuna bulungi Ssekabaka Muteesa omugenzi oyo omuzimu gwe guli ntende simanyi okutunuulira omuzaana we oli nga yali amwagala nga tebamukakaako mukake nga mmenge mulese atambulira awo ddala aba yawummula mirembe simanyi ekyokubiri ku kyo n'abaana mu bba abaliwo omusaayi gwe oguboolebwa nti tebaali mu kiraamo omusaayi gwe oguboolebwa nti si balangira bambejja abatudde amazima gennyini gyali atulidde ntende simanyi ekikolimo ekyo Obwakabaka kigenda kibojjako buti omusikwano gwalina nga gwali mungi mu Baganda naffe Abaganda bakira kuganya natunuddeko kitunule nga ntulembe ka vidiyo ako ne kampaliriza okunoonya omuzaana oyo ali luddawo era atuddewo ddala Ssekabaka Muteesa owookubiri bwe tuba tutaddewo bino ye mu nkola eye akakasa n'abalangira n'abambejja abatudde mu Bwakabaka bw'e Buganda mukikakasa ekyo kitammwe kye yali ayagala omusaayi gwe okubanga gutunulanga bwe guli si bwe biri amabaluwa tugawandise munatunyiriza okujja ku social media Mayiga ebbaluwa naziwandiika mpitirivu mu Bwakabaka Buganda ezizi saasabanga mu mabaluwa abo kuweebwa kifo kuwa magezi amabalu gaago kitanga agawandiise nadduli n'agabaweereza mayitirivu naye mwagakuba kyamuli ewa Ssaabasajja tegatuuka
ne wasabasa nammwe abalangira n'abamejja tebaga batuusaako bagasibiraawo kati bwakabaka buliriddawo tunoonye butya bwe tuyinza okutereeza ensonga zino obwakabaka busobole okujja ekigere n'obuganda naye mu nkola eriwo olwaliro najjidde ku nsonga eri nti maama Margaret Nakato aleeta Ssaabasajja okuddamu okufukamira ku maviivi aweebwa ekitiibwa ky'obwannamasole omubikke kubanga bannamasole baweddewo oba omukulu azaala Ssaabasajja Kabaka taliiwo maama wa Kabaka oli ekitiibwa kimuteekako ekibikke mu bwakabaka bw'e Buganda abaffe muddeeyo mutunuulye mu ndagaano eyo muyinza okugamba nti ebigambo bino oba olusi tuloota biroote si bya birooto biwandiiko ebituuzibwa era biyimirizaawo obwakabaka buno kubanga tebutandikiddaawo buzze bulongoosebwa ebbanga lyonna n'obwawano lwali bukyasobola okulongoosebwa nga tuyita mu Ssaabasajja Kabaka ye kennyini. Tuli butereevu ku TMO online television era bulijjo tweyanze nnyo mutwagadde wiiki eno nno mutwagadde tufunye abalabi emitwalo ndowooza nga 5 mwagadde nnyo vidiyo zaffe ne tufuna comments ezisusse mu mitwalo 2 mwongere okusaasaanya twebaza nnyo bannaffe abali mu mawanga g'ebweru naddala bannaffe abali mu US estates ez'enjawulo ne twebaza nnyo bannaffe abali e Israeli nammwe nabalabye nade maye Israeli tulinayo bantu twebaza nnyo aba South Africa mwesi kyabeebaza baligamba nti ate mbeera ku mmwe mwekka so Egypt ne ku Semazinga owa Africa mwebale nnyo Rwanda n'abatwetoolodde kakati mwate abali e Buganda olulimi lw'enjogera lubatuukirako ddala mwe nga ab'Ebungereza tebannabiwulira mwe musinga okuba mubyagala mubyongereyo eri abo bonna Sulaiman Jakana Nadduli ampadde ensonga za nnaku kyovola nange nzibaleetedde nga bwazoogedde saagala nnyo okugira Sulaiman Jakana Nadduli obuvunaanyizibwa obw'ebyo byonna byoyogeddeko mpulidde ng'era obukoonyeeko ku minwe mitono tetusobola gaziyaamu ng'oggyeko ekyamangu kino ne tugaziyaamu ne tulaba nga obuyambi obw'amangu erima kati Oweekitiibwa Nelson Kawalya mpulira obaddewo mpagi Luwaga Nelson Kawalya era ng'obayingira mu nsonga z'obwakabaka bw'e Buganda mu A to Z nja kukusaba ensonga eno gitunuulire n'amakulu nga y'amakulu ekyokubiri abataka b'obusolya abatwaliwo olwaleero ow'ekika ky'Embogo omukulu w'ekika ky'Embogo Gajuule oba nfuna bulungi omutaka oyo Kayiira Gajuule namulabe ng'atudde ku ntebe eriko amayembe nga ggwe atwala abataka ku lwa Ssaabasajja Kabaka mu bwakabaka bw'e Buganda olwaleero luno otutunuulireko ku nsonga zino zetukoonyeeko otulabire ku w'ekika ky'ab'empeewo gwe bayita Kijje oyo lwaki mukoonyeeko nga mpita mugwe nga teggwe Ssaabataka atwala abataka olwaleero ku lwa Ssaabasajja Kabaka ensonga eri egi kubanga oyo yabeera mu misango gy'abakungu abo bw'atunuulira obwakabaka bw'e Buganda nga bumaze okusatulukuka yasala emisango gya wakati w'obwakabaka n'abambejja n'abalangira yabawo ekika ky'empeewo gwe bayita Kijje Katikkiro we yabeera gwe bayita Kibaale olwaleero tumulina asinzira wali kulweggaba gwe bayita Nadduli Kibaale mufuna bulungi bw'oba oli mulamu naawe situkiramu ensonga zino tuzitunuulire nga nkulu nnyo kaakati bw'otunuulira obuvunaanyizibwa bw'abantu abo Oweekitiibwa JB Walusimbi obadde Katikkiro naye ekitiibwa kyo kisukkulumye kwona eyakusikira ate gwakuswazizza buswaza neeyawaayo erinnya lye yeetaaga kutunuulira nga li musajja mubi nnyo okubanga atuuka ku Namulondo okwo kubanga yajja ne ttiimu yakuvoonika Bwakabaka Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga talina kye yajja nakyo era tubadde tukibategeeza lunye abafaanaganako ng'abo mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka tukusaba busabi voonika buvoonisi kibbo totunulamu era togezaako kutunulamu abo batunudde bafaananize bwe batyo okutuuka ne kweyo elementi ekwerabiza maama n'otuuka ku elementi okubanga olwaleero obwakabaka bwo mu bantu abalibwanga abalangira n'abambejja mukyali mu ebyo ng'abo be baliyo nga Bakatikkiro Oweekitiibwa JB Walusimbi yakusikira yali asana kusikizibwa mbwa Mayiga nga bwe twakola Oweekitiibwa era yali pulezidenti Kawenkene kale bw'otunuulira ebintu ebifaanaganako nga bino Mayiga nga gw'oliriddawa